gwe natugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kino kye bayita Red Zone Media Group omwegattira emikutu egisinga okuba egy'amaanyi wano mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebirala. Mulimu Red Zone TV, mulimu Tiimu Kyagulanyi TV, mulimu emikutu mingi gyesinza kumalayo wano. Twavaayo ne tuteekawo ensonga ezo. Ebigambo ebyo wemba seerabidde byajja oluvannyuma lwa pressure eyateekebwa ku gavumenti ya Museveni okuva mu basajja abazungu emikago gya European Union, abasajja nga ba USA n'amawanga ag'amaanyi amalala agatera okuwa Uganda obuyambi. Baavaayo ne bavumirira ekintu ekyo. Ebigambo ebyo byoyogerako ne tutandika obiwulira ne tubiwulira naye awo wonna kuva lwe twatandika obiwulira nze kyennyimirizaawo nti they were promoting following European Union eyogedde etya, America eyogedde etya, kasooke tubawulirize era olwaddamu nti akati kizzeeyo mu parliament. Awo wonna okozinga public debate. The more you cause public debate, the more you promote. Abantu obudde okugezaako okuwa ekintu attention. Kukiwa attention kimanyi n'akitegeera. Kati olwaleero ekibozibozi biri byenkugambye nti bibadde nnyo mu centers, urban centers. Mu tawuni, mu Kampala gye tubiwulira. Naye kati bw'ovuga n'ogenda eka Nnungu mu nsozi eyo wansi. N'ogenda ewaffe ebusujju. N'obabuuza ku bisiyaga eri watakimanyi. Babimanyi. Was enabled them knowing. Gwe nga omu ku bammemba mu kibiina oba mmwe aba alternative government kubanze saagala nnyo bayita opposition. Yes. Government oyinza jjuwa magezi ki ku nsonga eno nga tugenda ogenda ku nsonga endala nga tetulagivaako. Njagala nkulage nti bwe bagenze mu feezi ey'okubiri ne bayisa ne basaamu obuwayiro Mzee Museveni bwe yasaba kyekiddiridde. Tulabye Fox Odoy, Andrew Mwenda ne ttiimu y'abalala abavuddeyo ne baddukira mu kkooti. Twebuuze, if you are to profile who Andrew Mwenda is, akolerani. Who Fox Odoy is, akolerani. I want to remind you, Fox Odoy yomu kuba legal of agents ba Mzee Museveni. Era mu election zonna ezibadde mu presidential election petitions, Fox Odoy abadde abeera ku legal team ya Mzee Museveni. If you've not been following, ofunze oyagala kungamba ati Museveni who's saying in pieces etteeka nditaddeko omukono is the same person facilitating those who are to challenge. Era when in the process of passing the bill into a law, bo banyini bayiteeramu ebituli ne babiraga nti wano ne wano waliwo olupoolo. Era singa okosa kooti wano ne wano etteeka likola ki liddayo. Okitegeera era ne bafacilitatinga abo abagenda oli wakanya bali wakanyizaawa mu kooti zaabwe. Njagala ombuulireyo keesi emu yokka Museveni gye yali abaddemu ne interest negenda mu kooti ne succeeding. If Museveni has interest to reverse this law, era kigenda kukola ki succeeding. Andrew Mwenda, the Fox Odoy tumuhandles, Andrew Mwenda ali kuba relatives ba first family. You know, he's a brother to General Mhozi Kayinda Rugaba. They share a mother. Bahula tata. They share a mother. Ochege bahula tata. Andrew Mwenda mukyalo no state minister wa health Muhanga something then no abadde Congo era mu Muhanga abadde akulembera amaje bamutute Somalia. They are the same family. Osege era Mwenda, you've been seeing him how he is behaving in the famulaba ko mu helicopter yambadde byambalo by'amaje saluti zivuga. Tell me who is that civilian asolo kwambala ebyambalo by'amaje natambulira mu helicopter ne bamukubira salute then natambula nakola ki nsonga batunda bakugivaako muna Uganda asuubire ki mu tteeka lino asuubire ki mu musango gwa Andrew Mwenda ne Fox Odoy abagenze mu court tusuubire ki mu sagene y'ebisiyaga Museveni after profiling these litigants Andrew Mwenda ne Fox Odoy nenkulaga nti they are closed bodies of Mzee Museveni and courts are controlled by Mzee Museveni. Expect a win for them. Etteeka lisobola okuddizibwayo ne livaawo. Bagenda lizaayo. I can openly say this because we have seen it in 2013. It happened. Tekiba kiguumaaza Museveni yatadde represent their interest is not to
to avoid or to prevent oba okusaawo nti no kino ekikolwa bakiziize. Their interest is promoting and they on a pay. Okay. Nze Museveni kino akiryamu. Bamuyise Habibu Buwembo okuva Rubanda South. Ekirala bwatyo bwagambye nzijukirawo emabega bwe twali mu campaign ya 2021. Some government agents used to say Kyagulanyi promoting achi FCR. If we are to profile people abaliranye Honorable President Kyagulanyi n'abali mu kambi ya Museveni ne ya Muhoozi, where do we find the homosexuals? Musajja mufumba alina ne family, alina n'abaana. He has a family. In fact, si kuba na family yokka, he has a lovely family. Kuva President Kyagulanyi afumbirigana ne Babi, wali olidde wenda olito makaga. We have always been seeing them. Yes, a happy couple time now and again. No one mu kisala kya music. Nabadde owulira obufumbo bw'abanne bonna nga baba bali mu yes bayimba ennyimba agenze kati akomyewo. Have you had anything like that in mu life y'obufumbo bwa president? Amuyise Habibu Buwembo webale nnyo Andrew Mwenda isn't he an agent of government? Mukyala we yani tetumumanyi. Kale tutunulire Gashumba is the spokesperson of Timu Muhoozi. Mukyala we yazala, you know. Yazala, by then he was not. Now kati mukyala we yani oba ali myaka ekitawasa. Omwana yamuzaala muki? Bamuyise Habibu Buwembo okuva side erieza ya Rubaga South. Bwatyo agenda kubanga annyonnyola ensonga zonna naye ng'eddakiika zitambulirira naye nga ffe tugenda kuba tukutuusako ensonga zonna wano ku Red Zone Media Group. Oli ku mikutu egy'enjawulo, Red Zone TV, Team Kyagulanyi TV, Rise Up Uganda, Edi 256 n'emikutu gyonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Osobola okuteekako obubaka, osobola okuteekako engeri y'ekibuuzo, osobola okuteekako comment yaawo wansi ne ku YouTube gye tuli. Genda ku YouTube oteekemu Red Zone TV, osubscribinge, okwate ku kide obeere nga otambulira wamu naffe. Osobola okuteekamu Shalom Television Uganda n'okola ekintu kyekimu era nkulayirira ojja kuba otambulira wamu naffe. Kakati mwami Habibu Buwembe ensonga y'ebisiyaga nga tugivuddeko kubanga obudde butambula. Waliwo ekiwamba abantu mu ggwanga. Tuzze twetegereza ndala wiiki eyewedde Abannayuganda bangi bawambiddwa nga mulimu abakyala, mulimu n'abaana abato. Kubanga tulabye abasajja ebbanga lina tulabye nga abantu nga babawamba naye nze mbadde sinnalaba nnyo kuwamba baana bato. Gye buvuddeko bawamba omukyala amanyiddwa nga Shakira Nambozo gwe bamanyi nga Shuki wa Bobby ne bamuwamba n'omwana we yali wa myezi 5 oba myezi 3 bwe mbaseerabidde. Bamuwamba ne bamubuzaawo naye oluvannyuma ne bamuta. Ne bawamba gwe bayita Umarumagara bamujja side ze ye Kawempe tebannaba kumuta. Ne bawamba omukyala akulembera abamawulire mu kibiina kya National Unity Platform bamuyita Swabula w'omukisa naye ne bamala ne bamusesema oluvannyuma lwa pressure. Waliwo foot soldier amanyiddwa nga Lukyamuzi Haruna yawambibwa nga bamujja mu bitundu by'endejje side eyo naye olwaleero tamanyiddwako mayitire. Ekintu kino nga gwe omu ku bammemba mu kibiina kubanga tulaba abawambibwa bonna bali affiliated ku kibiina kimu ekya National Unity Platform bali connected ku Robert Kyagulanyi Center. Gwe nga mmemba mu kibiina ekyo olowooza mugenda kukola mutya mulina nteekateeka ky'okustopinga ekintu kino? One tulina okwebuuza whose responsibility okuuma bannayuganda nga bali safe because ekiwamba abantu ekyo tekireeta butebenkevu na kuba nti abantu bali safe. Buvunaanyizibwa bwani okuuma bannansi babeere safe bwa police. Police erina okuuma constitutional mandate ya police is to protect people and their property. Siwe guli kakati mu kaseera kano tulina okwebuuza police ekoze ogwayo? The answer is no. Enanga ajja kugamba agukoze kuba ye ulina kwajja mu kamera nawe. The answer is no. Let me cite an example of abduction ya Swabula ow'omukisa. Swabula mutuuze mu Rubaga South jenva mu parishi ye Busega. Bw'amala okuwambibwa I was so lucky okubeera ku team a trading amayitire ge. A team
visited almost police stations zonna eziri mu area ngatali ezebusega zonna nga baga tetulina kye tumanyi. Natete, it is one of the biggest police stations kati zetulina mu Uganda nga teba vamucho butabayo nga tebamanyi bigenda mu maaso nga bagamba nti yawambiddwa atya. Those who were eyewitnesses abalaba drone ng'emutwala, they were like drone ze bazze bamutradinga nemuvamu abasajja ne bamukwata ne bamuyingiza. Tetunabimanyako. Katwe Regional Police Station nayo neekola ekigambo kyekimu tebamanyi yakola ki, tebamanyi mayitirege. Kakati mu kaseera kano tulina okwebuuza police bwe zibanga weeziri nga omuntu asobola okuwabwa mu kitundu ne babeera nga basigala baga tetulina kye tukola ki kyetumanyi. Police ebeekoze okwayo tegukoze kati tudde kufa abawambibwa as citizens. What is our constitutional mandate mu bintu bya security is to pay taxes. Taxes to do what? To facilitate, to pay these organs and personnel abali charged with the duty eyokutukuma. Have we paid the taxes? Yes, we have paid the taxes. What do we do bwe tubanga tetufunye services zetuweredde misolo gino? Service ngeyo ya safety. We have to raise up and demand. Have we done so? Oyagala bannayuganda baresponding n'ekyali e Sudan oba ekyali e Libya oba ekyali e Tunisia. Let me tell you one thing. Constitutional duty ya Uganda, one, kusasula musolo. After call for accountability ku musolo gwokoze ki gwosasulidde. Kakati tusasudde emisolo. Part ku service gye twagala bwe bukuumi okubeera nga tuli safe. Tambulanga teri amagamaga nti alina kyeyeraliikirira. Ne bwe kibanga kituuseewo nga bano abavunanyizibwa mangu barespondinga. Kati tukirabye police terespondinze. What do we do? We have to mobilize and organize ourselves to rise up for a call of accountability. IGP Ochola Martin Okoth akola kyennaggulu ng'omunnayuganda omwabula n'omulala abuzibwawo police nesigala ng'enanga ajja n'agamba baripoti nze ne tukyanoonyereza tetunamanya mutya. We have to rise up to the occasion tulabe nga tudemandinga okulaba nga police ekola omulimu mu buvunanyizibwa. Let me tell you one thing. In some cases they say semwayi erabika yeegize, iso erabika yeegize. Ani avunanyizibwa ku semwayi ne iso? Still police. Because tulabe cases omubadde bannamagye nga kesi ya Sabit bwe yatemula minister gwe yali awereddwa okukuba. Walabako bannamagye nga bajja ku ground nti bazze kunoonyereza. Have you had any army spokesperson okuvaayo nti Abanyarwanda bavaayo nga beemulugunya ate okunoonyereza kwaki nga mulabye musajja yeefu? Yes, nekyenjagaddemu nti walabako munnamagye omwogezi w'amagye nga ajja okunnyonnyola eggwanga. It was police. It is a role of police okulaba ng'obutebenkevu mu bantu babulijjo nga bukola ki bubeerawo. Kaakati tukisa ku police Martin Ochola IGP omulimu bwe guba gukulemye faayo olangirire and you resign. Bw'obanga tosobola ku resigninga willingire bannayuganda then tetuleetera abantu bano kubeera nga bali banafu bali leze ne tubatunuulira ne basigala ng'obulamu bwaffe bakola ki babuzanyiramu. Let us rise up and demand for accountability. But do you expect Ugandans to do so? Why? Let me tell you one thing. Are you waiting for a drone to pick you before you raise up? Ekintu kino kizze kirabika ebbanga lyonna abantu bazze bawambibwa naye nga ojjeeko okupostinga ku social media. Yes. Free Habibu, free Swabula. Olowooza nteekateeka kyeteereddwawo era nteekateeka ki gy'osuubirwa eyinza okuteekebwawo kubanga kino kisitopingibwa kubanga awamba tawummudde tasirisizza abawambibwa basayidi emu. Ffe nga bannayuganda tulina kumanya buvunanyizibwa bwaffe. Obuvunanyizibwa bwaffe kusasula misolo. Gambye bwe baba bagitujja namu bagitujjamu lwa mpaka. They have enforcement teams osanga URA esudde ebiggwa ku nguudo
nonya license laki stamp duty bichi fe munansi even nomwana ali mu lubuto asasula omusolo through VAT, value added tax. Then buli wetukolera trade licenses, banyi local service taxes, banyi pay as you earn, all those taxes to do what? Tutuusaako buweereza bwetasobola kukola ki kwetuusaako nga ffe. Part of the buweereza ye security. We cannot nze siso agamba nti nfune ba bodyguard abawe kuuma obulamu bwange ne bodyguard gwenfunye naye alina obulamu naye yeetaaga kuumibwa kuziro omusolo gwetukoze ki wetusasudde kati buvunaanyizibwa bwaffe era bwetumala okusasula omusolo nga bwe bagutujjamu oluusi ne ku mpaka naffe tubakake okututuusaako obuweereza bwetukoze ki bwetugubaweereddeko. In other words, if we say we are to request from them bannaffe mutukuume bannaffe mutuwa obuweereza buno, they will not do it. We have to force them doing what the right they have to. Ku nsonga yennyini ey'okuwambibwa nga tetundaba kugivaako abakkiriza mu nkyukakyuka oba mmwe aba National Unity Platform mutaddewo amaanyi ku kulaba nga abantu nga Swabula ow'omukisa bateebwa, Shukirwa Bobby nga bateebwa, naye waliwo omwana ono gwe bayita Lukyamuzi Haruna kubanga nategeddeko nti Swabula ow'omukisa yabadde akulembera ttiimu y'abamawulire abatambulira ku Robert Kyagulanyi Centamu. Haruna Lukyamuzi abadde foot soldier yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 14 abantu bakomplaininga balabawo imbalance awo kubanga amaanyi agateereddwa ku baana abalala tegamuteereddwako oboolyawo n'abantu okutuuka okumwerabira. Mugenda kukola mutya abaana nga bano abawambiddwa kubanga alina chance nti amanyiddwa n'owali abatamanyi. I think campaign y'okusaawo embeera buli lwabeerawo awambiddwa ebaddewo. Era ekibiina National Unity Platform kikoze ebisinga ebiri mu busobozi bwakyo okulaba nga kisaawo pressure. Applications mu courts eza habeas corpus zikoleddwa. Application ya habeas corpus court bwegikuwa eba eyisiza ekiragiro ekyokuba nti muleeta omuntu oyo oba mulamu oba mufu, ne bw'abanga mufu mumuleete mumupresenting. In some cases ekibiina kisucceedings mu kesi ya Swabula nga mu kesi Nambozo Shakira n'abalala. In some other cases tekinaba kukola ki succeeding nga mu kesi ya Kibalama John Bosco myaka emeka twalabako ne Prime Minister Nabanja omuvubi n'abavubi ng'avaayo ng'agamba nti gavumenti yemulina era alina emisango naye government webanga emulina eddembe lye limuweebwa as a suspect in your custody alina okufuna contact ne ba relatives be, alina okufuna contact ne ba lawyers be, alina okufuna communication n'abantu be bonna baba akola ki. Those are constitutional rights. Tusigala tudimandiga zimuweebwe. Lukyamuzi is another person atanamanyika waali almost kati ndowooza tugenda mu myezi 2 naku nkaaga tamanyikiddwa wakola ki waali. Kakati ekibiina it has structures. For example, kunga structure, we need to organize ourselves and we come out with the same voice to demand for accountability from the responsible people. That is police. If needs be, to call for a resignation of the IGP Martin Okoso Chulanti alimereddwa ku mulimu gwe, he has failed on his duty. Alekulire. And I believe the party has the capacity. And which we examined, let me tell you one thing. Being rest assured, we are going to raise up and demand. In other words, Sandi agadde muntu yenna agamba nti ekibiina tekikoze. You have seen the party, for example, the president of the party, His Excellency Robert Kyagulanyi, nga akozesa platforms neziri international n'agenda causing alarm ekiri ya Uganda. This is what is happening. Abantu bawambibwa ne bucha ku macholi ne bamukwata ne bamutwala nga tetutegedde kikoze ki kigenze mu maaso. Walaba nga conventions nga ya ICC, International Criminal Court, no, yali ya UN, I think mu Geneva,
nga basamonize government ya Muze Museveni basamoninga Museveni yennyini ajanyonyole ebikolwa ebitambula mu ggwanga nasindika Attorney General Kiwanuka wamulaba n'agamba nti in Uganda we have no we arrest criminals. Waliwo n'omukungu omu owa gavumenti yafaayo n'agamba nti abantu bano bawambiddwa tebatuusibwako bisago beetulugunya. Yes, kati ebyo byonna tebabikoze mu mbeera ya kweyagalira babikoze under the pressure provided by National Unity Platform. Let me first finish this because it is my duty to protect my political party. Netutakomao bwe wava mu UN Convention Geneva ekibiina nekiteekateeka okuparadinga the victims of torture in Nairobi. You followed that event. Era ne baparadinga abaana bonna abazze batulugunyizibwa against statement z'aba state za government eziga nti mu Uganda tewali kitulugunya era abantu ne banyonyola odiro zaabwe embeera gye bayisibwamu bankwatira mu wange ne bantwala mu kifo ekitamanyikiddwa ne bamazayo emyezi 4-5 omunagamba Kyagulanyi yakunganya abavubuka bwe n'abatwala. Yes, who said so? Kuraije abamu bamuyita kulimbaje. Kulimbaje ali ku record ngajja n'omuvubuka mu kamera n'agamba nti ono aba National Unity Platform be bamwoteza Eric Mwesigwa. Then Kulimbaje ne yeerabira nti still it is the state duty no protecting ebikolwa nebibanga bikoleddwa National Unity Platform kasabanga bimenya mateeka. Up to date Kulimbaje tetunamulaba nga paradinga file nti Buwembo owa National Unity Platform nga akozesa motoka namba bweti ye yawamba Eric namukolako emikolo. You know, because let it be true nti National Unity Platform ye yakola emikolo kwani Eric Mwesigwa. Whose responsibility protect Eric Mwesigwa's life? Uganda Police. Has it done its role? Oba bwabanga oli muwagizi wa National Unity Platform ekulindako obuvunanyizibwa ku bulamu bwo okukola kyeyagala then nemala nenoonya omulala nemukola ku kyeyagala. So ebyo byonna tebikoleddwa okulabisa okwo National Unity Platform ekoze bulungi neyoleka abantu bano nti offices ng'ogyeko okwambala combat ne banyuma n'emirimu gy'abalema dda. Parade bwe yakolebwa e Nairobi Kulimbaje yavaayo n'abantu ndowooza balinga babiri be yasightinga Felix Kulimbaje bamuyita Felix. Okay, muyite bwotyo kakati bwavaayo yagamba nti there are 2 cases abamu nga bafuna accidents mu border. Then if you have cited 2 cases katuzikulekere, how many victims were paraded? You know, bali abasigadde obanyonyolako ki. So in brief chenjagadde okulaga the political party called the National Unity Platform has done a lot okulabanga maybe it exposes to it retards the rate at which they were doing these evils. Bannayuganda benjawula we baviirayo ne bakubuuza nti ng'ogyeko okweexposinga ng'ogyeko okulabisa. I've said we are organizing ourselves, mobilizing ourselves, and a day is coming. Wait for that day when we shall rise up, call for accountability from the responsible people. Okay, tuveewo ku nsonga endala. Tukyali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egyegattira mu Redison Media Group. Waliyo Redison TV, tiimu Kyagulanyi TV n'emikutu emirala gyonna nga bwezizze gikutegeeza. Ne ku YouTube gye tuli osobola ogenda n'oteekamu Redison TV oba tiimu oba Shalom Television Uganda osubscribing okwate ku kide obeere nga tonava ku ekyo kyennyini. Naye dakiika yes, njaga kulaga National Unity Platform kyekoze okuziyiza ebikolwa ebyo. Akandeho ani yali akulira semwayi kandiho eddala ya Abero Kandeho akirizibwa okulinnya e Bulaaya bamugobayo lwaki. All that was an effort of National Unity Platform okweexposinga ebikolwa bya Kandeho ne banne. He was not banned alone.
katimu keke yali akola nako anti bannayuganda abasinga omungi bafaayo nga beebuuza kati ekyo kiyambirawa eggwanga okubanga kandiko bamuganya okulinnya mu Amerika oba mu mawanga ga Bulaaya bw'afuna baani eyo one kabonero akalaga nti ali ku list y'aba suspects. You have always been seeing generals paraded before ICC court. Ochitege kati is under investigation. Ochimanyiko ni file ya filing wadda mu ICC National Unity Platform nga tukulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi negenda mu ICC nga n'erinnya lya Muzeeyi Museveni mweliri kwa atrocities zebakozinga mu biseera bya elections 2021 elections abaana be batta 19th and 18th and 19th of 2021. You get it? So ebyo byonna, let me tell you one thing, the party is doing a lot. It has a desk of legal team. So konyonyole munnayuganda kuba bannayuganda bangi bavuddeyo nga babuusabuusa sanctions ezo olw'ensonga nti Bashir nga akyakulembera eggwanga lya Sudan Omar el-Bashir bamusanctioninga nga we bamukwatira wonna bamukuba jjeke natambulanga nagenda kati atambulawa anti bamuwamba naye munnayuganda ayagala okumanya sanctions ezo zigenda kuyambira ye nga ye munnansi naddala enkyukakyuka kyetulina okumanya one obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki ekyokubiri bwe buba tebutuukiriziddwa ki kyetukolawo do something however small it may be. Olaba amazzi drop eritonde ly'amazzi linafu nnyo newe liddingana nga likoona ku lwazi ogenda okulusanga lulimu ekituli siwe guli nga likozeewo ekinnya amazzi mu bunafu bwago ne kakati goyinza okugamba nti Bashiru yeetaayanga era nga ayisiddwako Samon Zina atambula. Where is he now? Akyetaaya naffe kyetuba tulinda kyebaba balinda akyatambula kakati ono naye let us continue compiling all cases tumulabise ojja kulaba awo tuveewo kubanga obudde bututwalaganya ate ng'eddakiika tulinawo si nnyingi nnyo. Bannamagye b'eggwanga erya Uganda aba UPDF abagenda e Somalia wansi w'omukago gwa AMISOM okukuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia bakubiddwa. Government ya Uganda eraga abantu abafudde bali around 50 naye ate abayeekerapo aba Shabaab batulaga nti abantu abafudde basoba mu 150 nga kugatta n'abawambiddwa ennamba gye batannaba kubanga batugamba. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga beebuuza ebibuuzo kati mmwe ng'aba alternative government golowooza Uganda eganyulwawa mu lutalo lw'e Somalia kyekisooka. One siri nnyo mu kugumu bya security naye ndi muntu azatunuulira embeera y'ebyobufuzi bwetambula mu ggwanga. Ejje lyaffe okutwalibwa Somalia was against the will of the public tetwakkaanya era ne parliament teyakiisa ne balitwala naye ekyaliwo kyonna bano tebagenda nti bagenze okukuuma mirembe Somalia bagenda kukola ssente era naye ate bangi bavuddeyo nga bakomplaininga nti badde tebasasula. Yes, anti ye point gyenzijako ntuzze tuwulira amaloboozi g'abangi abagenda Somalia mu magye gaffe abaganda baffe bakulu baffe abaana baffe nga balaajana nti n'omusaala gwaffe tetugufuna ensako yaffe tetugifuna. Kati ekibuuzo kibuuzibwa UN ebanjibwa oba be baziwa be babanjibwa? UN has cleared it has paid all the monies. Where does it go? Mu mikono mu nsawo zaba betuyita ba warlords abantu abawawankankula entalo ngabo banoonya byanfuna. They have not gone there okuuma emirembe mu Somalia naye to make money through the war. Era how they have made the money, one nga babalira misaala gy'abaana be batutte bone badde eno ne beeyagala. Kaakati mu kaseera kano nga tulaba after National Unity Platform exposing roads ebivundo ebiri mu government ya Muzeeyi Museveni amawanga ag'enjawulo ne gassa envumbo mu kusponsoringa projects government ya Muzeeyi Museveni. Mwakitegedde budget eyigenda okuyisibwa nga 15 ng'omukaaga guno omwaka guno amawanga agadde ga sponsoring gakisaze era ba sponsoring like 10 or 15%
bulijjo basponsoringa more than 50%, kati almost 40%. Kitegeeza ki nti abana abatukulembera bafunye batya sente ezigenda okutambuza emirimu zino, owulira okwekalakasa, okwechanga, okwekyanga okuli mu bakozi ba government, the civil servants, okwekuba amasasi byaki byanfuna, welfare, ebyensasula, okwekyanga kw'abadereva b'abalamuzi, okwekyanga kw'abasawo, kati amasomero gazizeemu genda kuwulira okwekyanga kw'abasomesa. There is no money. So after knowing the background of the people who are leading us, that they are warlords bakolera mu ntalo, it is still possible if what do I say? I don't know. If I say nti bano bennyini abatwala abaana baffe bayinza okuba nga be babaliddemu baseewo embeera enyigiriza amawanga abazungu okubawa sente. It is very possible. Mafia can do anything to get money. Mafia can bomb Kampala capital city down nga tajetingamu omuntu omu oba nga ayagala kusaawa ekifaananyi n'asaanyawo ekibuga kyonna tafaayo. Kati it is still very possible okubeera nga bano wategedde nti abasajja bamimyudde sente bazitumye. Kati how do we put ourselves in the spotlight? Be bano tubasaanyeewo tubalage nti batussa mu ddenja kati ate batusuuliridde. It's still possible. Ekyo nga kinene, ekyo nga ndabanga it is still possible. Should I remind you one scenario? Yeah, exactly. Ojjukira mu biseera bya Kayihura abateraristi basanze balaba wa recap ekabalagala babakubye bagenze egindi babakubye obijjukira ebyo bomwezo nzijjukiriza ozijjukira. Then how did they build their story? Kakati surveillance bera bulindala kakati waliwo munansi omu abadde mu basi n'alaba omutujju n'amukuba ekifaananyi, kati omutujju ono atuuse ku boda agyemu omugugu atuuse wano. Obijjukira ebyo yenna byali biteebereza ki kusika sente mu bazungu. How did those story end after them getting the money? Inkwesi nali endala obudde butambula onalebo tulina muganda waffe Abibu Buwembo naye nga tunaba kweyongerayo ali ku mikutu gyaffe egyenjawulo. Njagala nsinzire wano okujjukiza baganda baffe aba Skyway Safaris Limited. Bw'obanga oli eyo oyagala okulambula ku ggwanga Uganda, oyagala okuyambako mu nsonga za air ticket, flight booking, oyagala okuyambako mu nsonga za visa, oyagala okulambula ku bitundu byo eby'eggwanga Uganda, oli wano oyagala okulambulako mu nsozi za Lwenzori, oyagala okugendako mu Maction Falls, oyagala okuyambako oba oyagala kupangisa motoka oyina omukolo, clearing and forwarding services, oyagala okupangisa hotel oba oyina bazungu boyagala kubakyaza bakubalambuza, bonna bajja kubanga babikolako. Basangibwa plot 79 Bukoto. Ojja kubafuna ku namba z'essimu zino wammanga eya WhatsApp eri 0776 998 549 0776 n'ennamba endala ey'okkubako eri 0788551085 eri 0788551085. be bannaffe aba Skyway Safaris Limited. Ate mu ngeri y'emu njagala okujjukiza ku muganda waffe amanyiddwa nga Fred Mukisa. Omuganda waffe ono nno musajja wa nkyukakyuka mu abakkiriza mu nkyukakyuka, muyimbi wa gospel, akuba obuyimba bwa gospel obw'omutawaana ennyo. Akutegeeza nti gwe wenna ayagala okubanga ofuna obuyimba bwe nga Kola Tunes osobola okubufuna side zonna, oba oli ku Airtel oba kutye enteekateeka Dr. Enzyme ajja zikuteera waawo, ojja kuba oziraba mu comment saawa, ajja kuteerawo engeri gy'ofuna akayimba ako obanga oli ku Airtel obanga oli ku MTN. Bamuyita Fred Mukisa, awagira nnyo Robert Kyagulanyi Sentamu. Ono nga tetunaba kweyongerayo nnyo waliwo ensonga gye saagala tubuuse maaso. Ozogoberera nkakasa omanyi bulungi nnyo ekibba amabaati n'obuyambi obulala bwali bugenda okuyamba abantu b'Ekkaramojja bannayuganda abeetaaga obuyambi. Baminisita n'abakungu mu gavumenti babba amabaati ago, kwaliko n'embuzi n'obuyambi obulala.
bayinaayina abamu babakwata ne babateekayo wiiki emu ne babajjayo naye ate abaana bannayuganda abaavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe ekyo nategeddeko wabadde mu kkooti bamugezaako okugjayo abaana kkooti nebamma okweyimirirwa ensonga eno mugenda gikwata mutya baminisita balya butaala abaana abaavaayo okulaga obutali bumativu ate bo bali munda bwe tuba twogera ku kyokuba nti nno state institutions zonna ziri mu buwambe era nga zawambibwa omuntu omu yani oyo General Museveni ng'era aziwambisizza mu mundu abantu tebabiraba mangu naye oluusi ebijja bibeerawo ebimu bizze nga abantu bakakasa ndi mu butuufu tuli mu buwambe abaana boyogerako omuli mulimu Ashirafu waliwo gwe bayita Sanyu waliwo Bukenya Moses Waiza Sharif Kawoya manyiddwa nga Kajambia n'abalala naye bale Gilbert baavaayo ennaku z'omwezi 28 ne balaga obutali bumativu bwabwe nga balaga obutali bumativu era baagula amabaati ne bagettika ku mutwe ebifaananyi byatambula era abagobedde emikutu gyaffe twabiteeka ne bagamba nti nno ababbi b'amabaati kyekiseera bakwatibwe bunnambiro batwalibwe mu mbuga z'amateeka era tebakomaawo n'okulekulira ebifo byabwe bakole ki bw'obanga tosobola kutuusa mabaati g'omunaku omukalamoja bwe twogera ku bakalamoja abasinga batatuuka ku kalamoja batunuulira ekifaananyi ky'abaana abali ku nguudo because most of them are kalamajongs abanaku abo bw'obanga gwe sipiika wa palamenti Anita Amongo n'otwala amabaati 500 ng'osobola okukozesa $5,000,000 okugula breaching agents weeruse ofuuka omungereza oba America wanje yes omanya Anita java emphasize ebusoga no eri Bukedya abe Bukedya bafaanagana bali era mubaka omukyala akiikirira Bukedya district mpala bo parade bo musa ku kyalo kwava olaba afaanana ne bavaamu faba muntu wadde tulowooza nti omusajja omu yatugamba nti omubaka wa parliament afaanana abantu bakiikiriraogenda kwebukedya bwatuukayo namagoyeweri byonna nga ate bamuweereza okujja e Kampala yali muddugavu nga gwe era ebifaananyi tubirina ng'akyali muddugavu nga ki kati bw'abanga asobola okuba ne biliyoni ezikola ekyo n'akyusa obutonde n'ava mu kkala enzirugavu katonda gye yamutonderamu n'afuuka omuzungu nga ssente ezo azirina ne n'aterekereza n'atamanya nti waliwo omunaku asula mu kayumba k'essubi nga enkuba bw'eba etonnya katonnya ssente z'omuwa omusolo bamuwaddeko afuneko ebbaati nalyo n'ali kukusa yatwala amabaati 5,000 naye yamala n'agagula n'agazzaayo nga oluvannyuma lwaki lw'enduulu ekubiddwa abawayiza bano si bwe guli tebaba kuvaayo okuba nduulu tewandirabikuba minisita bebasiba because bano bakola okwekalakaasa kwaliwo 28 mu Gwokusatu minisita yasooka okusibibwa Miliyagolo Kitutu yakwatibwa ennaku z'omwezi 6 nga 6 mu Gwokuna kitegeeza nti enduulu y'abano yassaawo gundi public debate naye bannayuganda nga bavaayo ne babuusabuusa okusibwa kw'abaminisita bano bamuteekayo wiiki emu ennaku ntono ne bamugjayo kyekyo kyonnyini kyetulaga nti engeri state gyemanaginga omuwambi oliwo yawamba state institutions n'emmundu engeri gyazikozesaamu okussaawo obutali bwenkanya nti activist avuddeyo n'akuba enduulu nti omubbi wuuyo Anita Amongo mumukwate wo kigolo kimukwate nandu tumukwate lugolo bimukwate kasajja mukwate ye kati awezeze ennaku 6 mu 2 ng'ali mu kkomera naye nga yabba amabaati bamuyisa mu kkomera mu geeti esooka naggukira mu esembayo n'ensamba ali waka okitegeera n'abamu nakati bakyakudaala nga bw'olaba Anita Amongo ndi anali nga bbye ne kati ngakomezzaawo osigala oli mubbi kubanga ne gwe bakutte n'ebizibiti jasinga nga Anita bwe yagabba gwe nojja n'ogagulako amabaati 3 nebakukwata nago n'abakutwalira ku gwa bubbi era bakusibira mu kkomera lyerimu mwe basibidde omubbi
kati ye kitegeeza ye wako obujulizi mu mateeka kye tuyita self confession. He self confessed that yes yakkiriza nti yabba n'agabba naye engeri gye munkubidde enduulu gaagano ng'akomezzaawo akyayinaayina era kati bwe tulinze atwanjulire sente z'omusolo ziri mu trillions. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba nti abantu abamu tebasobola kukwatibwa nga Speaker Anita Amongo, Matiya Kasaija. That is the impunity. Museveni amanyidwa nga Jessica. That is the impunity in the country because the law must be used on everybody. There is nobody who is above the law. There is nobody who is above the law. Era mu principles of natural justice bagamba nti no, justice should not only be done but must be seen to be done. Kakati gwe bwoba okutegoleti n'okwata nambutu nga ekikolwa kye baakola ne Jessica kye yakola ne Kasaija kye yakola, then etteeka obwenkanya bulabiddwa nti bukoleddwa natural principle baga it should not only be done but it must be seen to be done. Okitegeera era maloboozi bw'ogawulira mu public baga nti byawano tekukyali naki n'amateeka. Naye let me tell you one thing, olunaku bannayuganda bonna lwe banaakakasa nti obwenkanya tebuliiwo, institution za court tezisobola tuwa bwenkanya, ekinaddirira okimanyi? Mob justice. That's what happened to in the case of Sabit and the former boss Minister wa Labor Charles Ngola. Nti yes Sabit kasaya kakasa n'agamba nti ne bwenkuba enduulu sigenda kufuna bwenkanya. Driver bwe yakubye enduulu yafunye bwenkanya. Yakomekereza ali mukomera kati omulimu bakoze ki bagumujjeeko. Okitegeera kati when people get that feeling ne bafuna self confession obwenkanya tetulinawo tugenda bujja bagenda kutwalira amateeka mu ngalo batandika okweramula. Ekyo kyetulwanyisa tetuvumirira kyetulwanira obutatuukawo because mob justice knows nobody. That's why even a minister wasn't saved. That's why the rights of Isima Olekse wasn't saved rather. You know, mob justice jetugezaako kukola ki okuziiza tetuukawo. N'olw'ensonga eyo mu kaseera kano abavubuka bano ba activist okubeera nga bamaze ennaku 6 mu bbiri mu court and their stories in fact ekaabya. Okitegeera babakwata ne babagulako charge ya assault. Ojjukira mu kubakwata waliwo omusirikale yali anjudde mwenge Katonda yasinga okumanya yajja aduma wati n'agwira omuvubuka waiza kakana nga ali ku ttaka n'amukwata ettayi n'ayavula omusirikale ekifaananyi kyata. Yes, omusirikale oba yali akozesezza biki obatamiriza she lost the balance yayavudde mayiro namba she lost the balance neyekwata ku waiza waiza engeri gyekyali ti waliwo abamusika kati n'alabika nga ne bamusikirako and they charged them with that scenario but they assaulted the police officer on duty. Kati case ya assault ne bagitwala mu court 3 ne barimandinga weeks 3 neddamu ne barimandinga week bwe bakomawo ne babawa bail cash bail mitwalo 22 ke kakadde kamwe emitwalo 6. Bitukola ekisoboka with the support of bannayuganda abalwanira eddembe ly'obuntu ne bannabyabufuzi ne tujjayo ne tusasula. Twali tuleeta receipts wet nga bayise manju babakutte ne babaleeta mu court 5. Abateereddwa court 3 ne babaleeta mu court 5 nga babaguddeko musango kikati incitement of violence. Olwatuuka mu court 5 mulamuzi n'agamba sirina kye ngenda kuwuliriza kuba ebintu bakabireeta n'abarimandinga almost mulamba. Kaakati bakomezeddwawo badde balina okudda nga 29 which was yesterday. Twatuuse mu court saawa 2:00 ne ziwera 3 4 5 tugenda mu 6 court netuula. Mulamuzi n'agamba okusinziira communication gye nnina prisons ziri mu head count
Dr. Enzyme nga batutegekera ku bibuzo kuwumba ziri mu head count ensonga emu ziri mu head count okulamanya abakozi baazo kati tebagenda kuleeta basibe mu court. Therefore you have adjourned the matter till 16th of June. Kakati 16th June tuba tufuluma bwe tuti nga basi eyingidde eresa abasibe. Mulawo yanaddayo w'omulamuzi n'amugaa nti n'abasibe babaleese. Naga nti we cannot alter the court's record. It is already on record that the matter is adjourned. Can you imagine? Era basajja batu tebagenzeeko mu court ne bavuge ne babazaayo. Kati obutali bwenkanya obufaanaganako bwe butyo. Politics ayingidde ne mu courts. Olunaku the day Ugandans shall realize that there is no justice in courts. Court okimanyi tibagiyita temple of justice yembuga y'obwenkanya. Kati if court can start twisting matters in that way, omulamuzi agambye nti communication agifunye mu prison tebagenda kuleeta basibe mu ddakiika mpaawo kaaga basi neyingirawo n'abasibe, meaning that they had communicated abantu bano temubata, but how you can play it, you delay the bus nze mbalaga nti the bus tejja then munagenda okuyingiza abasibe abalala dakiika zitambulidde onalaba mu dakiika 5 dakiika 4 in fact zetusigazaayo. Dr. Enzyme ogenda ku preparingirayo ku bibuuzo bibanga weebiri tubiwulirize nabyo naye nga si bingi tujja kufuna ebibuuzo nga 2-3 mwami Habibu afaafagane nabyo naye nga waliwo ekimu ku bibuuzo ebyansabiddwa tube nga tetukireka mabega era mu dakiika nga 4 zokka ezisigaddeyo waliwo abaagala okumanya olabiddwako mu activism activities ezenjawulo eza activism olabiddwako mu kibiina ekya FDC era obadde omu ku basajja abakoze emirimu mu kibiina ekyo kati ssaawa zino oli mu kibiina ekya National Unity Platform. Enkofiira gy'oyambadde representing ebintu bingi, representing amaanyi g'abantu, representing ekibiina ekya National Unity Platform eraga nti okkiriza mu kisinde ekya People Power, okkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu ebintu bingi. Uganda bw'alaba enkofiira eyo kyategeera eraga brotherhood. Kati waliwo bannayuganda ab'enjawulo abaagala okumanya bino byonna obikola ku lwa bulungi bwa ggwanga oba wandiba ng'olina ekifo kye weeyagaliza omwaka lwakajja ka 2026 mu dakiika nga 3 ezisigaddeyo nsaba obumbewumbe akantu ako ate tube nga tufunayo ebibuuzo nga 2 tube nga tusiibula olunaku olwaleero tube nga bwe tulabise. Okweyagaliza si kibi ate n'okwesimbawo it is right. Dembe lyabwe bange it is my right to contest. Naye mu kaseera kano nze omuntu yenna ntwala mu mboozi ya 2026 nga bannayuganda bawambibwa 2023. You are not a candidate of 2026. We are not. How do you start discussing 2026 when we want to remove Museveni and his regime in 2023? If we removed him today, can you still follow the schedule of 2026? We cannot. Of course, things changes. Njaga kutegeeze Bashir, Amar Bashir mu Sudan yali amaze okuteekateeka schedule yaki y'okulonda era nga amaze okufuna endorsement mu political party as a solo candidate. Tell me bannansi bwe beekolamu omulimu ne bamusindikiriza nadde ebbali, did they follow his schedule, his calendar? No. Kati whoever is preparing himself for as a candidate for 2026 ye muntu atakkiriza nti we can cause change today. Abamaze okwongera Museveni obuyinza, abamaze okukkiriza nti omusajja atambuze mpaka 2026. My role as a political activist, as a strugglist, every day I wake up prepared to see Museveni away. Era njagala kutegeeza omuntu yenna akola byakola nga tuli naye mu struggle naye nga akola byakola byonna ng'azimba 2026. I may not say is an enemy of the struggle. Naye akola kinene okukosa struggle. Lwaki? If I chose today ndingenda kwesimba 2026. Do you know what happens in Rubaga South? Atugenda kusanga tutemyemu abantu. There are people who are team Buwembo Habibu kubanga mwenna muli banchuka yes, there are people who are team Alozias Mukasa.
there are those who are team the other. Yes, you divide the forces and dividing them along self-interest. Woyogera Habibu kati akuba team X, you know, team X weita wano ya team Habibu ngeita wano kati echo kibate kitutuusa mangu jetukolachi jetulaga. Therefore bwemba Habibu, I repeat, I have a right to contest. If the contest is to be there, I have a right also to have a self-desire or self-plan. Naye ekisinga obukulu kyetubatunulira ffenna is the general cause, and the general cause is removing the dictator today. Oyo ye Habibu Buwembo okuvira ddala eri Rubaga South. Angenda kusaba Dr. Enzayi mwali ku kamera abenga atubuli olwa tulinayo ku bibuuzo nga 2-3 tubenga tweyongerayo baba tulinayo kibuuzo tusobola okubanga tukoma awo programu yo leo tubanga tujigadde tulinayo ku bibuuzo. Gambi nekesa let agamye nti naye atuse mwali bakwera ngamuweereza atono we pamuta patuke sava patuke agamba nti bona musajja omulungi nnyo wambi agamba nalebo Shabaab wa Bobi agamba nti abasuli bonna bateebwe abasobola eby'obufuzi bamuyita Achwa Brown agamba nti aluna n'abasuli balina bateebwe bamuyita Ruth Nakibuuka agamba Jack Mozo network awali asuudwa waliisaako buli recorded. So far busobola okufuna tutufunye ebibuuzo naye nga si wabi mwebale kubanga kwemuli bale kubanga mugoberera ndi wano nga Sebamulide Patrick Munabusujju nkoze ne munange Dr. Enzayi mu kamera. Tuli emigutu mingi gwe tusinzidde okubanga tukuweereza bonna kwosinzidde okubanga ogoberera webale kubanga kwoli webale kubanga weekumiddeko ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ndi wano kutegeeza nti ne ku YouTube gye tuli atuweererezaayo osobola ogenda n'oteekamu Red Zone TV no subscribinga n'okwata ne ku kide ojja kubanga otambula naffe. Osobola okuteekamu Shalom Television Uganda era n'okola ekintu kyekimu era ojja kusigala nga otambula naffe nga totusubwa ebbanga lyonna. Programu eno egenda kubeerangawo buli lwa Sunday essaawa 6. Tubasaba mubeere ngako obutagisubwa newankubadde nga olwaleero tutuddewo lwakubiri olw'ensonga ezigwa zitalaze ezibaddewo naye nga mu dakiika emu onali njagala okozesa eddakiika emu yokka obe ng'osiibula kubanga obudde bwaffe bwaweddeyo ddala tuli mu budde okusiibula kwange soko kiyiseeyo bamutashasha midi yawoya abuuza nti nze mbuuza nti wangaledde FDC yabibira mu ddala ndi omu ku bantu ababadde open abalambulukufu kyenjogera kyenkola. I walk the talk, nalangirira misana era nasaawo record in history of Ugandan politics. Teri yali abadde ng'ava mu kibiina n'awandiika mu butongole. I resigned officially both my membership ne position gye nalina nga neke member. Misana nga sinaba na kujoininga NUP. Thereafter ngesetegedde nti Habibu is no longer an FDC nenjoininga NUP. Era kuva lwe na joininga NUP ebigere byange tebitunulanga mabega era nkola emirimu gy'ekibiina. I've been seen across the country mobilizing mungani mukunga activities ne Saabakunzi chairman Nyanzi Fred. So alinamu okunjagaliza nti nandi badde nkyali eri please bye bye wafayo yes kembadde nsibula nako mudakiike kembadde nsibula nako bannange nze kyensaba buli omu baako kyokola mu busobozi bwo bwekubanga kati nga Haruna Lukyamuzi ng'akyabuziddwawo ne bw'oba ng'osobola kukwata kifaananyi kye n'okissa ku social media n'ojjukiza eggwanga nti ono tana akyabuziddwawo kirina amakulu. Do something, don't just be there okubanja abakulembeze temukoze kino temukoze kiri. Do something as long as nti kigattako. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannaye mubeereko enkya tukomawo programu y'emu tukomawo n'abagenyi ate abalala abatali ba bulijjo ng'era bulijjo bwe tuzenga tukikola. Weekumire ku mikutu gyaffe egyegattira mu Red Zone Media Group nkugambe waliyo Red Zone TV
Team Kyagulanyi TV, Shalom Television Uganda. Osobola kusanga ku YouTube genda oteekemu Red Zone TV o subscribe ngokwate ku kide obeere ng'otambulira mu naffe. Osobola okuteekamu Shalom Television Uganda n'okola ekintu kyekimu era ojja kusigala nga otambula naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ababaddeko, mutambuze message tapping share kubanga tolina kyofiirwa. Sebambulidde Patrick nze mbaddewo ne muganda waffe Habibu Buwembo okuva e Rubaga South. Bwetutyo tulabise olunaku olwaleero ate tulabagane olunaku olw'enkya mu programu y'emu obudde bwe bumu ne studios ezimu n'emikutu egyo gyennyini kw'osinzidde okuba nga otugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.